the girl them satisfied. And I know I try, me get a little blind. Them want me every day. I saw the girl them say, and I know say me say Vegas now play. Hey. Omuluji wange ali kubukene TV kumusako ne kugamba te onako rwanda nga mwanyaba esanyu John nali jinyo akubuzako ne simula Sherry Matovo mama na nyujanga nseni wa mukwana kubanga utaka program kuli akaje abantu bazemo bungi nyo onako ile wana wenyini wondaba onako rakutano esawa so mukaga ya paka kumachi mu kitegera butegezi ngale tubana repeat yafe olunako era olomukaga sawa munana kugamba mutaba sweet mwe abalunji abandaba onako rwanda wano ebade unplugged yes Shiba ani omala palaso King Saha banangeza simanyi abana bakubya omuziki sijja kutenera sijja kwogerera wabula ngena kulaga omuziki mu full swing Shiba atubazerero nti ekintu atuwanise ku level ndala atane palaso atukuye rap zonna nabimalayo omusawo wakola oba mwesana wate mwesana nzentu wananyone ku ice cream mbagala nyo basuta tinembaga manti kambalage show eno ojaji jamu enjalo one more time tovao Magala
I'm
Los atuesana. Puedes para sonar chico.
wabula abaana bakubira muziki King Saha kibadde kyakabi muri Rwanda Shiba abalazeeko leero simanyi kyoyinza kulaba olwaliro naye nga nkugamba ku Bukede TV Balaso AK47 nze guno omuziki sikutegedde wabula ndi ne King Saha sawa eno atubuulire owulire otya ndi best nyo bannango tukubye omuziki baagala nyo ate sigenda bamala abawagizi bange bebaze bakuwagidde mwebale kumpagira sigenda bali azamanya music abantu nabadde banyiga bakubye muri Rwanda berabidde kasigino naye balekanyire ngamba tuli kuti okitegedde abantu babadde bafolowinga music waffe era bakimanyi nti Saha ali slow but sure obadde osuubira abantu bano okujja mu bungi bwe bati badde sikisuubira era Katonda yeebale nnyo ndi happy nebaza club beer nebaza club silk nebaza Bukedde mwebale kubeera kulaffe manager wange Sam Mukasa bambi kale ukiriza katubuleko omulemo kale mpano wewe tikuba muziki sirole benyiza kogera kubanga byo esanyo linyi nnyo batukuya omuziki gubadde gw'amaanyi naye nga abakabi boncha ina bangi nnyo mu kizimbe nkulaga muko basazeeko ekifo kino kyo kyakabi nnyo naye nga ngenda balaga omwana muwala owakabisaawo eno yeetisse ekintu kino Shiba ogamba otya tewalisi batukubya omuziki ekintu kino kitadde ku level ndala. Are you serious? I'm very serious. Did you enjoy it? Very. I had fun. I'm so honored. Give me 5. Banange Shiba chinzwa chiwanise ku level ndala sokoye batafani bo. I want to thank all of you that believed in me because it took me a long time to get people to believe me. But now I'm happy I have strong people believing in me, plus media people, TV people, radio stations. I'm so honored you believe in me. Okay, Shiba, chichi chosubiza bafani bo this young atekuna kwako. Ngakwe Shiba, era wachori right now. Omanyi nze obulamu bwange si planning nnyo. So I might know kigenda okubeerawo omwezi ogujja. Naye sisobola kumanya kigenda kubeerawo omwezi ng'obudde kugujja. So I leave everything to God. I'd love to give you a very beautiful concert, but I want to give it to you when I'm ready. And I don't feel like I'm ready. I want to give you one thing that you've never seen. Jovola basi papa. Manange, thanks for being with that confidence. I like the power. The stage performance. Oh manange, semanyanyiza kwa Shiba omuntu akweta ko yimbira wa jori kati. Abali behind you. Abali behind me. Yeah, Sibamanyi. Yeah, no, I mean your promoter. My managers. I thought I've been competing nabo. No. My managers are the best. I actually have one manager, Jeff Chua. He's my manager, and guess what? You might have 1,000 things to say about this man, as negative as it is. But hey, there's enough negative chakwogera. For now, it's positive. This man has put my career to another level, and I'm thankful. Thankful to Bush. I'm thankful to Team No Sleep all the way. Balaso Saha, we nailed it. And you're listening to Jerry Matovu, Bukede TV, Lockdown, Temuchusa Kalimi. What you take it? Oh, your mother, she that's a sign now. naye nate ninako muwala alabika bulungi nnyo agenda kubanga atubuzaako ate atubuulire ye alabye ati ekintu kubanga obudde netumulaba ku stage era katubulire mukulya kashi tukimanye nakyo ogamba otya switi sigamba olabise bulungi nnyo webale kusiima kwasinga obuze ku bantu obeyanjulireko bananga abalaba Bukede TV mwena nze Marion yayimba kayimba ne Mickey Wine naye obuze mbuze nfumba nfumba shabade yakabi nnyo ebade yakabi botelefone nga bwenkugambye nti abantu bo ngenda mbayita mpolampola ate nga bwengenda ku bayimbi baffe ya abaawano abaana beeka agamba atya Big Eye ali best inambo akikiriwo bulungi muwala wange ayagala nnyo akayimba ono si wange naawe kino ekyana kyange kino ekyana si kyange naawe wati muwala wange wabimba nateekayo nkune mugati kyomwami ogamba otya Big Eye ndi best okumakisheri
ndi bulungi kuza ku bafani bo tubulya kichoyina omwaka guno ayi abafani bange wagira big eye ne big music mbalamusiza nnyo mbagala nnyo mulo kiki kyolina big eye nga gwe omwaka guno nina concert era concert eri sponsored by Bukedde TV Vision Group ngenaku z'omwezi 15 ekikumi physically fit ku Freedom City. Big Eye n'abayimbi bangi abamperekeddeko, so mujje mulabe Big Eye okuva gyavudde mpaka waali kati ennyimba zonna enkadde n'empya ngenda zimba ku Freedom City ngenaku z'omwezi 15 ekikumi physically fit album launch yaman. One love and respect. Kiki kyoyinza okyogerako nga gw'omuyimbi kyolabye leero? Kyonyinza okugyogerako nti ebadde ennungi show. Ebadde nnungi nti emijiji emito girazo kye girinawo. So okay bambi. Kankwerekereze Big Eye. Kale bambi, big up on yourself. Alright, buterevu tovao. I know say Mr. Vegas not play. Hey,